weewaawo sigenda kwesumagira mu bigambo ng'omusagga gwa Nakkobyo n'ayimba n'endeluka ng'alabye ow'eddanzi. Omanyi awasana ntasiima tamanya buwomi bwa nsiiti kagere kampadde n'olwaleero kansudde wano ku Hope Organic. N'olwekyo mbagamba nti analaba enkuba asooka benda no kyokka eyeeganya omunyataleka awombayo naye mwagale nnono jjukiza nannono n'owolulasanga nasawuseemu eggono nze owolulasanga yenziizeemu akaayo ng'oluganda mu nyiso olutaliiko kkomo. Sekono tawanisibwa nfe kabyo olwabengo n'okumwa batulaze enkanu kuno omwana gwano gwatvaako entalo kabakula ntalo yatokeza muli akasasa kakati sijja kulanda gannyo nga nakuli ekimuli wano wentuuse bayitawo ku Hope Organic. Wano abakugu weboleseza obukugu mu byennima olwaleero omusiri gwe tulimu musiri gwa nnyaanya. Enda kusooka nkusomese nga nkunnyonnyola ennyaanya gye nnyimiriddemu nnyaanya ngwira nnyaanya y'abazungu bannaffe bamagulu meeru be baagireeta kuno naye teweerabira nti tulina ennyaanya ezaffe zinnansangwe ezasangibwawo. Ennyaanya ezo ngenda kuzoogerako naye kasooka njogere ku eno gye bayita hybrid F1 hybrid Victor F1 hybrid Victor F1 mbadde jogerako ne mukama wange mukulu Kisomose Benoni wa Hope Organic nambagulizako ng'oluggi lwebibona ngamba nti ennyaanya eno yava Budaaki ennyaanya eno yava Denmark oba gye muyita yava amanya Netherland abamu gye muyita Budaaki abamu bagita Netherland abamu bagita Budaaki naye nga Budaaki kiba kiganda waziddwa kati ennyaanya eno yava Budaaki ebala nnyo bwe bange esanze omukugu ng'agimanyi n'olwekyo wano eno ennyaanya gye twogerako yalimibwa wano oyinza okulowooza ndi Kyannamukaako oba Nalusugga mu kyalo eri ewala Bukomansimbi oba wa nedda ssebo ndi mu kibuga wakati wano ennyaanya eno abasajja balima eno bagirimye mu kibuga wakati wennyini wano ku luguudo lwa Kabaka Njagala oba Mayireemu wabula emabega wa posita weerimiddwa wegiraba obwagagavu bwayo babasi eva kuno neginnanywa amazzi ekutte entimba n'emigaddo lw'obwagagavu bwayo oyinza okulowooza nti eri mu kyalo naye eri mu kibuga kale eno nammwe abanaagigulako mwesome ng'omusibe ali ensonzi kubanga tujja kugamba nti bwe kiba kikome kibasanze n'oluku wano mu kibuga wakati weeri ennyaanya eno erimiddwa bannaffe ba Hope Organic naye mu ngeri enjawulo njagala okubategeeza nti ekigambo ennyaanya kyavaawa lwaki Abaganda baatuuma ekirime kino ennyaanya bwe yaleetebwa Abazungu basooka ne balyaka basooka okugiryako baawulira nnyo okusabuka kuli kwesabula mu kamwa ne bagamba nti ebasabudde ekikolwa ekyo bakiyita kunyaanyaagira nti bwe tugirya enyaanyaagira okunyaanyaagira kuno kwe kusabula mu kamwa neeviirako n'amalusu okusombooka nga gajja mangi nnyo mu kamwa kye bayita okunyaanyaagira naye njagala leero nfune bulungi kyawukana n'okunywanywagala tulina okunyaanyaagira n'okunywanywagala okunywanywagala kubaawo kutya kwe kusabuka kwofuna mu kamwa oluvannyuma lw'okulya ekibala ekibisi okugeza ng'omuyembe okwo kuba kunywanywagala naye ate kuno okunyaanyaagira kuba kwa nyaanya n'olwekyo bagituuma ennyaanya lwa kunyaanyaagira okwo kwenjogeddeko yennono oba yensibuko y'erinnya ennyaanya kati zino nnyaanya